abasajja baddigaza jjaaki n'emmotoka ezo zonna emmotoka zaabwe ate tompakanya si yeggwe abiraba. Tumutwala alugaloge tumutwala mugole tumutwala alugaloge bannange bebi tumutwala alugaloge abali ku kacumbali uno tumutwala alugaloge mama kyana gwanyiridde alugaloge kino kibebi kyanyiridde alugaloge bakasitoma abo bayimbiramu tambula tambula. okumutukuza ng'amunaaza n'amazzi ko n'ekigambo eky'obulamu alyoke yeefunire eklezia ow'ekitiibwa ataliko bbala na kamogo newandibadde akantu akalala ak'engeri eyo naye abeere mutukuvu nga taliko kasobye n'abasajja abalagirwa okwagalanga bwe bati bakazi baabwe kyenkananga emibiri gyabwe ayagala mukazi we naye yagadde yennyini kubanga edda n'edda lyonna tewabanga akyawa mubiri gwe naye aguliisa
abujjanjaba nga Kristo bw'aliwo Eklezia. Anti ffe tuli bitundu bya mubiri gwe, bya nnyama ye, bya magumba ge. Omuntu kyaliva aleka kitaawe ne nnyina n'anyolera ku mukazi we ne babeera bombi mu mubiri gumu. Ekyamagero kino kikulu, anti ntegeeza kino ekya Kristo ne Eklezia. Kale buli muntu mu mmwe ayagalenga mukazi we nga ye yennyini bwe yeeyagala, naye omukazi atyenga bba. Ebyo Mukama yabyogera. Musanyuwe n'ekyo ffenna tuyimirire twanirize amawulire ag'Evanjiri agasanyusa. Yazimba ennyumba ye ku lwasi. Omukama abeere nammwe. Egamba lya Mukama waffe Yesu Kristo ebivudde mu Mataayo. Mu budde buli Yesu yagamba abayigirizwa be nti buli muntu agamba nti Mukama, Mukama, si yayingira mu bwakabaka obw'omu ggulu, wabula akola Kitange ali mu ggulu ky'ayagala, ye wuuyo aliyingira mu bwakabaka obw'omu ggulu. Yawulira ebigambo byange n'abikwata, afaananyirizibwa ng'omuntu omugezigezi eyazimba ennyumba ye ku lwazi. Enkuba n'efukumuka, mukoka n'ajja, kibuyaga n'akunta, ne beewundugula ku nnyumba eyo, so n'etegwa, kubanga yazimbibwa ku lwazi. Ate buli awulira ebigambo bino n'atabikwata afaanana omuntu omuwudawuda eyazimba ennyumba ye ku musenyu. Enkuba n'efukumuka, mukoka n'ajja, kibuyaga n'akunta, ne byewundugula ku nnyumba, n'eyegulukuka n'etokomoka yonna. Yesu yamala okwogera ebyo, abantu ne beewuunya enjigiriza ye, kubanga yali abayigiriza nga nannyini buyinza, nga tayigiriza ng'abawandiisi baabwe n'Abafalisaayo. Ekigambo ky'Omukama. Niwakwatuma migwenyini tu bw'otuuka awaka mala kubuuza bawaka mukyala n'agenda akujulire. Si bwe kiri, si bwe kiri. Awo naffe tuliza okusabira abagole bano Omukama abayambe. Yagenda okutonda omusajja n'omukazi akiweko omukisa, buli omu abeere muyambi wa munne. Sebo John yakulwayo tekati ofunye omuyambi
kuliko okufuna obufubi w'owetto, obufubi wa waka, si kufu lwesiba waka ne kukumbira obusiifu, naye muyambagana mu bulamu buno obwensi, ate ng'ebikolwa bwe bikolebwa bisanyusa Katonda, ajja kwongera okuba omukisa. Yennyini eyagamba si kirungi omuntu okubeera yekka, kamukolera obuyambi. Kubanga bwe yatonda, yasooka n'atonda ensi n'ebimera byamu byonna, n'agamba Adamu, ebyo birabye byonna bitondedde ggwe, birye ebyo byakusanyusa maaso go ng'ebimuli, ennyonyi ezikaaba obulungi, ensolo ezifaanana obulungi, bane bugagga, ebyo byonna bibyo. Adamu n'agamba siba okoze bulungi, naye nga kirabaawo ng'ayogeraganya okwebaza nga bwe tusiimye ky'otukoledde. Katonda n'agamba, wamma si kirungi omuntu okubeera yekka, kamukolere lungi omuyambi baneewunaganyanga nziramu. Mwami kaitesiragani kati ofunye omuyambi ojja kugaga, ojja kukomangawo obufubi osaleko kubanga ofunye omukyala eka. Muyambagana okuyita mu bulamu obwensi obutali bwangu. Abasigadde tutuule. Abooluganda abaagalwa ennyo, mukuŋŋaanye w'Ekereziya olwaleero. Mwagala omubaka w'Ekereziya n'ekibiina kyonna kibeerewo. Katonda asiba okwagala kwammwe okukunyweza okutalekaamu kasagala. Mwamala dda okutukuzibwa mu batiisi. Awo nno nga bwe mufunye okwagala kuno, Kristo yennyini okwagala kwammwe y'anaakuwa kwammwe kujja kubeera kw'amaanyi, buli omu asobole okunywerera ku munne ennaku zonna, nga akumira byonna obufumo bye basaba. Kale Sofiya, Ekereziya Katonda musaba ki kaakati? Ekereziya wa Katonda bw'alagira. Abazadde b'okugola omwami, mwagala omukyala ono amuwase. Abazadde beegirireko. Mwagala mutabani waffe omukyala ono amuwase. Omulenzi mwamukunyula bulungi, mwamukunyula bulungi. Bwe
bajja kubuulira oluvannyuma ngenda kubayita Sophia. Ekiriza Katonda okusaba ki? Okufumbiriganwa n'Eklezia Katonda bw'alagira. Mwenye omwami otya tiwali abawaliriza obufumu bwesiimidde kweka, tiwali abawaliriza. Tewali atuwaliriza, twesiimidde ffekka. Tewali atuwaliriza, twesiimidde ffekka. Mwetegeeza obutaswasa bufumu nga mwagalana, nga buli omu assa munne ekitiibwa obulamu bwammwe bwonna. Twetegese. Mwetegese okwagala abaana Katonda bw'aliba babawadde n'okubagunjula nga Kristo n'Eklezia bwe balagira. Ye twetegese. Kyangu nnyo ku kyo. Niyo bamulawola omulimu omulungi biiniya wherever you may be. Mukitegedde ekyo? Isakaramenti lye mugenda okufuna teribawa nneema yokka, libatikka n'omugugu. Ekiragano ky'Emungu bakyakutuusa kufa mu ssanyu ne mu nnaku, mu bugagga ne mu bwavu, mu bulamu ne mu bulwadde, mu buvubuka ne mu bugadde, omugugu mukiriza okugwetikka. Omugugu tugukkiriza kasita enneema ya Katonda weeri. Tugukkiriza kasita enneema ya Katonda weeri. Anti mwagala okuba ekiragaano ekitukuvu eky'amatiribuli, kale mwanyinawo omugole mu linnya ly'abazadde, mwana munno mukwase munne. Naye niko gw'olidde eddiikisi kumala gundi bamalaga waayo omukaluwo nikoze oligezi kumala eddala olizija buligende. Nze Kasumba Nuhu Mukodobiwo Kabanda John okukwasa mwannyinaze Sophia Kayitesi okufumbirirwa n'obufumbo obutukuvu nga Mukama bw'alagira. Mukama abeere nammwe. Katonda yekka. Sula nkola mwana wange kyembeera ekiyinza okufa gwe yoyo buuzaku omwami Yoyo kati bagenda okwendagano akaseera kano kakulu nnyo, basabira Katonda abagate naddala emitima gyabwe. nze John Kabanda nkufuna gwe Sophia Kayitesi Kasumba obeere mukyala wange, nkulaganya okunywererako mu bulungi ne mu bubi, mu bugagga ne mu bwavu, mu bulwadde ne mu bulamu, era nkulaganya okukussaamu ekitiibwa ennaku zonna ez'obulamu bwange. Amiina.
Funa ggwe John Kabanda obeere mulungi kulagana okubeererako obulungi n'obubi obugagga n'obwavu obulwadde n'obulamu era nkulagaanya okukusanga ekitiibwa ku nnaku zonna ez'obulamu bwange. Kati nkakasa endagaano ng'eriwo mu linnya ly'Eklezia Katolika okakasa nti kyeboogedde Eklezia kyakatuusa. Ekiragaano kyammwe kino kyemukubye mu maaso g'Eklezia, Omukama w'ekisa akikakase, abayiweko emikisa gye. Awo nno Katonda ky'amaze okugagga wabangawo n'omu agigattulula. Kati muli bafumbo n'erya Paati, n'erya Mwana, n'erya Mwoyo Omutuukirivu, kati ebyammwe ebiwedde wabali esakalamenti kyeki? Esakalamenti kyeki? Musirike njagala banosi kale mu Uganda ali mujamuleke olaba obeetegeekete omwana otoberedde ku poliisi egayirira n'abasanga wetukize Uganda bagamba obugani bwakukozesa omukisa Eklezia kyayagala kabeera akabona akakutuusa bulijjo kyeriye yakikuteekamu. Omwami yalina okuteeka ey'omukyala, omukyala ateekeko ey'omwami. Ate ng'agamba nti neesibira enzeka okutwala ali naye wekukkiriza tubeerefu obulamu obw'omwoyo n'obw'omubiri. Tukikusaba yatuyita mu Kristo Mukama waffe. Abasigadde tukube. Munange Sofia Kasumba Kaitesi nkunanika empeta eno otegere nti nkwagala era nja kwemererako tuusa okufa ennaku z'obulamu bwange. Mu linnya lya Paatiri n'erya Mwana n'erya Mwoyo Omutuukirivu. Munnange John Kabanda, w'empeta eno otegeere nti nkwagala era nja kunywererako okutuusa okufa. Mu linnya lya Paatiri n'erya Mwana n'erya Mwoyo. N'erya Mwana n'erya Mwoyo Omutuukirivu ebyabwewe naye kandowooze gomwange kandowooze kasimayiro kajja kusiika mugombii ate ng'okumyawo ng'okooye gwe naawe omukyala ky'osomerako kasimayiro obitegeedde kalinokakwetulako niyambisa akadde kano kulangira ne bafumba okutuusa okufa okutuusa okukaba baali bawugadde.
Kakati omukolo guwedde, omukolo gugenda okuddawo okwebaza Omukama olwa Kabanda ne Kayitesi okufuuka abafumbo abatukuvu mu ggwanga ne mu nsi yonna. Nga tutoola ku ebyo byatuwa tumuddize. Naaba tuleeta ebirabo eby'essente tujja kugira ku kiwempe ekimyufu nga tusimbye layini emu otukooli abagole teeka ekirabo kyo mu kibbo kibakutte, bw'omala tobakwata mu ngalo ate tuddayo mabega gy'obudde wesayidi eno ayitira eno ne wesayidi eno ayitira eri.